from somewhere and give it to him to pay for the last push. Wow. Fight. A little contribution he sent to you from jail and wishes you to succeed. Wow. Although he knows what you're up against. Wow. Agala president agende mu bantu kumugera nabo nene beerabira tinene waraje batusindikiriza ate abantu abamwagala bangi kakati olwaleero ekisaawe kyetufunye kyebatuwadde batuganya ogenda mu Gombe division batuganya ogenda mu Nabweru division batuganya ogenda mu Nassana division batusindise mu Busukuma division ekisaawe kyetufunye kyekyebulesa kiri mu muluka gwe Wambaale kiri mu muluka gwe Guluddene nkwaniriza nate mu ggwanga lyattu Uganda era nenkwaniriza ne ku Focus TV tusinzira mu ggwanga lyattu Uganda kubanga tukuweereza wonna woli ali mu kitundu ekya Africa, East Africa wamu ne diaspora ng'osinziira eyo n'olaba Focus TV n'olindirira updates zetuba tugenda okuwa. Thank you so much okola kyamaanyi nnyo ne mu nnaku zino nga tubulayo ennaku bbiri okubeera nga tugenda mu kalulu kaffe aka 2026 ketwalindirira edda ak'okusalawo Uganda empya oba Uganda eriwo. So tukkirize tugaane nti saawa zino tuli mu kaseera kanayo kyani abali mu ggwanga lyattu Uganda abali mu bawanga yaddala mu Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo musobola okukkiriza nti embeera yakyuse edda naddala ebyokwerinda ebiyiriddwa ku makubo ebiyitirivu nnyo kitegeeza nti embeera gye tulimu oba olyawo si eya bulijjo. It is not a normal day. Naku zakyuseemu. Thank you so much gwe agoberera nkusaba okusubscribinga tube nga tutambula. Nze Ade Wilberforce Kirime Muyanja kubanga nkuwa information oba amawulire agaba ga making the rounds oba agaba geetoolodde mu ggwanga lyattu Uganda naddala mu bintu ebiba biri byakagwawo oba bituyita current affairs ebintu ebitambula. Okusookera ddala tugenda kubako torch ejjo yabadde prayers time oba olyawo bagenzeko mu maka ga munnabyabufuzi Dr. Kano Kizza Besigye tugenda kuba torch tulabe biki ebyabaddeyo. Tugenda kuba torch mu campaign za leero ewa naddala e Kampala Central biki ebibadde mu campaign za leero ate tutunyeko ne ku bigambo bya bakama ng'oba olyawo nga kkaatiriza ku ddi oba engeri process y'akaluba egenda okubanga etambula era ddyo tusuubira okuba nga kalangirirwa singa kalondebwa olunaku olwokuna. Thank you so much gwe agoberera Focus TV. Sijja kulwisaayo katandike wamu n'amawulire aba olyawo ejjo agabaddewo bakyagwisitambu yakyaddeeko mu maka ga retired Dr. Kano Kizza Besigye. My name is David Louis Rubongoya and I'm the Secretary General of the National Unity Platform. We are very happy to be here today. Tuli basanyufu okubeera wano olunaku olwaleero okulaba nga tusabira bannaffe abakulemberwa Dr. Kizza Besigye naye era nga tusabira n'abasibe bonna bonna ab'ebyobufuzi era wano tulina families ez'enjawulo ez'abantu abo naye nga tetunabayita tugenda kwanjula abakulembeze ngenda kusaba muzeeyi ejyanyambeko ampiriza message okuva mu komera era SG bwe yasembyeyo okugendayo nga Edi Mutwe nansindikira message ng'akaba n'okaba ng'agamba mutwebalize Dr. Besigye omanyi tulina enjogera egamba obusibe buluma naye agambye obusibe tebutulumye nga Dr. Besigye waali atugondeza obusibe atulabirira kugambye tuli bulungi wano talabirira basibe bokka naffe abatali basibe ali mutulabirira. Twagala okwebaza Katonda tusaba Mukama akkirize esaala zaffe ze tumusabira zimutuukeko okwagala kwaffe bwe tulina gy'ali kumutuukeko era Omukama mugumye mu ngeri emu njagala mwenna okubagumya baganda bange. Dr. Kano Kizza Besigye oba olyawo bwe yabadde agezaako okulambulula oba olyawo nga tufuna ekifaananyi ekituufu ekya ebyobufuzi by'eggwanga lyattu Uganda tusobola kumuggyawo. Bw'oba oyogera ku Uganda ne oppositions ezibadde zibeerawo ddala ku regimu ya General Yoweri Kaguta Museveni tosobola kusuula Dr. Kizza Besigye mu bbanga yazze akompitinga
nzukira nabagambako nti Dr. Kizza Besigye ng'oggyeko Robert Kyagulanyi Ssentamu ndowooza y'omu ku abo abadde n'omuyaga mu opposition abadde n'amaanyi ag'abantu era mulimu n'ababa bageraageranya bagamba ani asinga ani. So olunaku olw'eggulo Robert Kyagulanyi Ssentamu president yagenzeeko oboolyawo ku maka ga Dr. Kizza Besigye. Dr. Kizza Besigye tubajjukiza nti yakyali musibe era gwabadde gwera omwaka mulambo okuva we yakwatibwa okutwalibwa mu kkomera ng'avunaanyizibwa emisango egitali gimu oboolyawo egy'okulya mu nsi ye olukwe. Ogwo nno omusango omunene era singa bagukuteekako si mwangu gwa kuvaako. So bwe basinzidde wano njagala tutunuulire ku bantu ab'enjawulo. Tusookera ddala omukyala Winnie Byanyima Kizza, tutunuulireko no father yasabye oya yakulembedde ekitambiro ekyo. Twogerekoko ne presidential candidate omu gwe bayita Kasibante, ebigambo bye byabadde birungi nnyo nga kuli ne Mayor Erias Lukwago. One, okusookera ddala ekisooka abantu ababadde mu ssaala eno mu kusaba kuno babadde bava mu political parties ez'enjawulo. Okuva mu political parties ez'enjawulo kina kye kitegeeza mu kaseera kano naddala nga Uganda eri mu kutegeka akalulu akavaawo mpitewo. Singa political parties zino zisisinkana mu kaseera nga kano kitegeeza wabaawo enkizo oba ekyamaanyi kiyinza okuba nga kigatta ku njuyi zombi. Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yatuuseewo yasinkanyewo abantu ab'enjawulo kosi nga baatuudde dda era nga service oba misa egenda mu maaso. Mu bimu bye njagala tuteekeko essira. One, nti omukyala Winnie Byanyima amba mu confusinga ne Winnie Kizza. Winnie Kizza oyo mulala. Ono Winifred Byanyima Kizza ye mukyala wa Dr. Kizza Besigye. Yawadde ebimu ku yawadde yabadde alina ssente enkalu ze yawadde Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mugamba mu ssente zino zikuweereddwa mukwano gwe nnyo Dr. Kizza Besigye ali mu kkomera. Yamutumye n'amugamba abeeko waazijja Robert Kyagulanyi Ssentamu ziyambeko mu kigenda okuddako mu maaso awo. Baso ne banyabo ki ekigenda okuddako mu maaso awo era kiyinza kuba kitegeeza ki ssaawa zino. One, Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kwogerako yagambye nti ye mu bbanga eritali lya wala oba mu mwaka gumu emabega mu kisanja ekyaggwa yakyalako ewa Dr. Kizza Besigye ng'agenze muyimbiramu ng'ali mu house arrest gye bamusibiramu. N'agenda okumuyimbiramu, that is 2016. Mu kumuyimbiramu ebigambo bye yafuna ewa Dr. Kizza Besigye byayongera ate okugumya ye n'okumuwa amaanyi nga kyatamanyi nti ate ekisanja ekiriddako ekya 2021 ate yajja okubeera mu house arrest era ne kimutuukako. So kitegeeza kinti mu kaseera kano ensi nga yeetemyetemyemu, ensi nga buli omu alina bye yeegwanyiza. Tujjukire nti bano ababiri Robert Kyagulanyi Ssentamu oli alinga mmenta we mu byobufuzi lwa nsonga ki ne bwe yali agenda okusaba kaddi ya Kyaddondo East y'omuntu gwe yatuukirira n'okwaddi kyaweebwa mu kisoogo buweebwa kaadi naye y'omuntu gwe yatuukirira okulaba nga yeebuuzaako n'okulaba nga amusaba kaadi ey'okwesimbawo mu kuyingira active politics. So eno statement nene nnyo singa ekiwayi kya Dr. Kizza Besigye ku ssaawa zino kimanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kiri in support, kimuwadde full support naddala mu kaseera kano ak'okulonda akalulu. Kitegeeza mu bufunze Dr. Kizza Besigye aba ayinza okusinza Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kalulu akagenda okubeerawo. Era tuyinza kibuusa mu maaso kino nga abagoberera oba batunuulira ensonga ez'enjawulo. Essente ezaamuweereddwa tetunamanya muwendo naye zaaweereddwa omu ku bakulira ensawo y'okukuŋŋaanya ssente. Meeya addako owa Kampala Dr. Balimwezo Nsubuga. Lwaki ŋŋamba Dr. kwegamba ekifo kyalimu eky'obwayinginiya oba profession ye eya bwayinginiya essaawa zino ndowooza yagituusa ne ku ssalyo obwa dokita naye nga y'omu ku abo abagenda okubeera nga balabikirako ku ballot paper eya Kampala Road Mayor. So bwe yamukwasiza ssente zino kitegeeza nti zigenda kuyambako mu kuddukanya oba mu kutambuza ensonga z'akalulu ka 2026. Omwami omu gwe njagala tuleke kubuusa maaso ye Kasibante
Robert Kasibanto ono ali mu Common Man's Party, sorry, it's not Common Party, Peasants Party. Omwami ono y'omu kwabo abavuddeyo nga basapootinga enkola oba n'ebigambo ebyogerwa eno mu saidi ya Nuupu. Tujjukire nti ne ku t-shirt zatera okwambala kuliko ekigambo ekigamba nti tukanoonye bwe bakaba tukabanje, something of that kind. Omwami ono abadde nnyo ku bigambo ebikaatiriza okuwagira oba okutambula Robert Kyagulanyi Ssentamu, era mu bye yagambye ku meeting ng'eno oba bwe basikanye mu kusabira Dr. Kano Kizza Besigye, yagambye nti Ugandans twetaaga eddoboozi eryawamu okulaba nga tukkaanya oba nga tutuukiriza ekigendererwa ekinene ekyokununula eggwanga lyattu Uganda. So presidential candidate ng'ono okubeera mu kifo kyekimu ku ssaawa eya leero nga bagenza okusabira Dr. Kano Kizza Besigye kyategeezezza kintu kinene nnyo okulaba nga mu kaseera kano omuntu atunuulira munne nga atali mulabe, wabula emba nga mulina kozi yemu kibe nga kigattako ku struggle oba kibe nga kigattako mu message gye muli mu kubunyisa. Omulala gwe twagambye okwogerako ye Lord Mayor Erias Lukwago. Lord Mayor Erias Lukwago amanyikiddwa nnyo nga understudy wa Dr. Kano Kizza Besigye, era ebiseera ebisinga abantu bano babeeranga babiri mu bifo ebitali bimu. N'ekyamujja mu DP ne yeegatta ku FDC yali Dr. Kano Kizza Besigye olw'okuba yali akulembera ekiwayi ekyo. So mu kusituka okwogera yagezaako okugamba nti tuvudde ebbanga ddene nga tulwanirira eddoboozi eryawamu naye nga libuze. Mu kaseera k'akalulu kano ke tugendamu twetaaga eddoboozi eryawamu nga bali mu opposition. Tuleme kubeera mu opposition nga te buli omu alina ekibiina kye kyagoberera. Kitegeeza ki nti mu kaseera bwe kati nga Robert Kyagulanyi Ssentamu oba oliawo alina banne batambula nabo, yandibadde agattako ne ebibiina ebyenjawulo okulaba nga bafuna eddoboozi eryawamu okubayambako okutuukiriza ebirooto n'ebigendererwa by'okukyusa eggwanga lyattu Uganda. Erias Lukwago ono mu kwogera ebigambo bino kirina engeri bbiri. One, National Unity Platform yamusimbako Engineer Balimwezo Nsubuga. Ate nga Engineer Balimwezo Nsubuga ku ground kiraga nti naye mizaani eri mukola ki mu kubalansinga w'amaanyi. Kati mu kaseera kano Dr. Kizza Besigye nga bakuŋŋanya okumusabira, Lukwago yabadde n'opportunity okuyisaawo message ye eri abanuupu obagamba nti ne kino ekyokubeera nga tulwanagana batwesimbako abantu ab'enjawulo tekikola makulu, so nga ate ekibiina nga kyo nakyo kigamba naffe tulina owaffe tusobola oteeka mu kifo bwe kiti okulaba nga agattako oba atuukiriza ebigendererwa byaffe ng'ekibiina. So bingi ebigenda mu maaso mu buufu obwo bye tukyokukkiriza nti nabyo birina ekyebanyi kye bisobola okukola, naye tukkiriza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe baneefumiitiriza ne banne abali mu kibiina banaakola okusalawo kwenkomeredde, naye bannakampala balina omukisa munene okusalawo ku ki ekiddako. Ebigambo bya Father Saga tubuuse mu maaso yawadde Robert Kyagulanyi Ssentamu omusalaba. Omusalaba ogwo gwe yamuwadde n'amwogerako ebigambo bingi naga gukulembere okulaba ng'ogenda mu lutabaalo olusinga obunene olw'okununula ensi yo. Omuzira alina okubaako n'ebimwerekera, omusalaba okakwerekere okugenda mu lutabaalo lw'olimu olina okugusa nga bannayuganda bamaze okukulonda. Kitegeeza ki? Father bangi bannaddiini balemerwa okuvaayo okwogera ebigambo ebiri politiko mu kaseera bwe kati olw'okwewala biki ebiyinza obbatuusibwako, olw'okwewala enjawukana mu maddiini, ey'okwewala enjawukana n'abantu be bakulembera nabo. Naye yavuddeyo n'akyasanguza n'amutonera omusalaba. So byebyo ebyabaddeeyo sayidi y'okusabira Dr. Kizza Besigye olw'ebbanga n'abasibe bonna abalaba political prisoners abali mu makomera nga bali ku nsonga z'ebyobufuzi. So bwe kityo bwe kyabadde. Mawulire amalala, Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero ng'addirira his second last rally ey'okubeera nga eddirira esembayo mu kubeera ng'alonja akalulu ka 2026 kano, yabadde alina enteekateeka esookera ddala okubeera ku Kamwokya market nga lwali esooka eya Kampala Central, naye kino tekyasobose. Bwavuddeyo na tweetinga onateeka ku Facebook
obubaka obwo n'agamba nti bakedde okufuna amawulire ku makya nga balaga nti kampeyini zaabwe zigenda okubeera katale akeekamwokya tezikyasobose wabula ne bagamba tikijja bamalamu maanyi kuba ebimu babisuubira kabagende n'enteekateeka za rale yaabwe eya Koodi Kampala ku Aga Khan Fairgrounds. Omuntu nga ali mu nteekateeka ey'okubeera ng'asemberedde akalulu bweti oba teweetaaga bintu bikunyiiza. Tujjukire abantu abali basambyeko abali okubyeko ku bikonde oba baali balabyeko ku bikonde bakooki beewala nnyo okugamba okunyiiga bagamba avoid getting hungry of your opponent. Buli onyiigira opponent wo akuba buli wobeera nga oli munyiivu gyali akuba kitegeeza ki nti luba kyosendamu message gyagezako okutwaza kati ssaawa zino okuteeka mu bantu nti tuleme kubeera na busungu bungi ku ssaawa eno, tubeere baddembe, tukuume eddembe, tusigale nga tetulina muntu gwe tukyokoozezza babulwe n'engeri ki gye batutandikamu tukyokooza. So luba kyosendamu eyo rale bwe yagaanyi nasalawo okubanga akola emu eya Odi Kampala. Ekibadde ku Odi Kampala abantu batangize up in a big number. Tukize tugaane ekiri mu Kampala n'emiriraano security wise ebyokulwanyisa ebyokwerinda ebiri mu Kampala trust me abantu bandituse ne batya ne bagamba nze ogende eyo shwadi lumba ngenze kufuna miggo, but people have turned in the big number. Enkuba n'etonnya but even enkuba okutonnya tebasitoopiize kugenda we babagambye kubasisinkana. So abantu bazze mu bungi era nga labikiddwako Robert Kyagulanyi ne mukyala we omukyala Babi Kyagulanyi nga bayingirawo. Omukolo gubadde mulungi era gubadde gw'amaanyi nnyo wabula kitwongera okubiriza abantu nti basigale ku mulamwa, genda olonde omukulembeze ogwekakasa eyakusuubiza by'osuubira okubeera mu Uganda gy'oyagala ebeere. Ekirala obubaka bwa spreadinga bwe bugamba nti bwe muba mugenda okulonda bannayuganda togenda na umbrella, toyambala t-shirt ko kifaananyi kya Kyagulanyi, toyambala nkofiira ya red, togenda na manvuuli. Beera omuntu owa bulijjo, be a normal person, ogenda olonda akaluluko omalirize obale meters 2 okuumira akaluluko obeere nga naawe ofuna obwenkanyabwe. So ebigambo ebyo byagezaako kubiriza bannakampala. Tujjukire nti mu Kampala Central we wali Shamimu Malende nga Woman MP, we wali omulodi gwe bayita Engineer Engineer bali Mwezo Nsubuga, we wali SG David Louis Rubongoya kubwa Kampala Central, then we wali abantu bangi Katabu ali mu Kampala Central Mayor, we wali Zahara Luyirika abadde sayidi zeeyo Lubaga, bonna bazze bakuŋŋaanidde wamu wano okulaba nga nabo batuukirira oba batuukirira abantu mu kaseera akaddirira akasembayo. You don't know what it means okubeera mu extra time. Extra time osobola okukolera bwensobi emu. Abagoberera eby'emipiira mugimanyi nti basobola obbongeramu eddakiika 3 naye eddakiika 3 zino buli luuyi lwonna luzirabira ku bunkenke nga gy'obeera eddakiika 9 tezaabaddewo. So you don't know what it means mu kaseera kano akaddirira okuba nga kasembayo. Olunaku lw'enkya Robert Kyagulanyi agenda kubeera ne Blasio Mukasa mu Nansana Municipal. Ekyennaku ekibaddewo nti ate mu Nansana Municipal baddidde ne babajja we baali basaba okumpimpi ne babongerayo. Mu bigambo bya Zambali Blasio Mukasa yagambye nti batongerayo municipality ya Nansana gyesemba saidi z'Ebusukuma abamanyiyo oba oliraanye Mukono oba oliraanye Luweero. So gye batera eyo ey'olunaku lw'enkya ewumbawumba. Tulabyeko bakandidats ab'enjawulo ng'ate bo bakkirizibwa okusemberera ekibuga Kampala n'okibeeramu wakati, okusemberera ebibuga ebitwala district oba municipality gye baba bagenzi. So kino kyekyabaddewo oba kyekiriwo okubeera nga Robert Kyagulanyi agenda kumalira mu Nansana Municipal ewali abakulembeze
abaweebwa kaadi ab'enjawulo era guno nga bebadde nno tusuubira okubeera nti naye Zambali nga bwabadde abeera mulaliza banne era bajja muwerekerako banne okulaba nga bagenda eyo gye banaaba batadde okuba kampeyini zaabwe. So bannayuganda tubajjukiza okubeera nga mubeera bulindaala, okubeera nga mwetegekera akaseera akakalulu ak'okusalawo ku Uganda kika ki gy'oyagala okubeeramu omwaka ogujja. Katono nnyo okubeera nga nkujjukiza nti baganda baffe aba Focus TV bakujjukiza enkyukakyuka ze bakoze okulaba nga bakwongera oba bakutereeza mu mpeereza zaabwe ne beeyambisa platform zonna gamba nga Facebook ne Instagram Focus TV yange, TikTok Focus TV yange, YouTube Focus TV yange, okwawukanako ne mabega wali application zino ezimu zibaddeko amannya aga departments endala, naye enteekateeka eno yakyusiddwa okulaba nga Focus TV ogisanga ku TikTok, Focus TV ogisanga ku YouTube, Focus TV ogisanga ku Facebook, Focus TV ogisanga ku Instagram. Olabe nga ofuna variety oba amawulire agali mu current affairs omwe ebyo bitambula mu ggwanga lyattu Uganda, gamba nga politics, gamba nga sports, gamba nga entertainment, gamba nga lifestyle, gamba nga health, byonna ebyobulamu bwaffe engeri bitambulamu tujja batubikuwa ku Focus TV. Nkujjukiza abaganda baffe aba Focus Event Services bakugamba nti bano basaale nnyo okulaba nga bakuwa full package ey'emikolo, gamba nga okukubira ebifaananyi, okukwata vidiyo, okutimbira, okuwa juice, okukolera cake, okuwa entertainment, okufumbira. Bakwasa omukolo gwo wonna wooli beesige babe nga bakutuusaako service nga bwe zirina okubeera. Basangibwa mu Kampala ku Disco Plaza abali Kyankwanzi Kiboga, office gye ziri yonna, mubeere nga mubettanira bakuyambeko okutuukiriza ekirooto ky'omukolo gwo nga gunaaba gubeera. Tusembayo ne baganda baffe aba Focus Farms and Chicken Supply, bano basaale nnyo, nkujjukiza basaale nnyo kulaba nga bakuyambako okulunda enkoko y'ennyama okuva mu buto kadde old chick mpaka ku weeks 6. Enkoko yaabwe ne kilo eziwera 3 ku weeks 6 ng'ogoberedde endiisa yaayo n'endabira yaayo nga bwe baba bakujja okuba nga baku describingira ng'ogenze ku ofiisi zaabwe. Bagezeeko rero bakulundise oba bakuyambeko okulunda enkoko ey'ennyama era nga bakuyigiriza n'ogirunda. Nenamaze essimu kwezi ku screen nkusaba bagoberereko obeere ng'ofuna ekyenkizo kyewandibadde nga ofuna. Ali ku Focus TV nkwebaza weewale nnyo okubeera nga olaba era nga story esembayo yeya EC Election Commission. Oboolyawo tulina amawulire agabadde eyo nga bakulaga butya bwe babagenda okuteekateeka okulonda kuno. Ng'ennaku z'omwezi 15 lunaku lugenda kuba lwakuna akalulu kakulondebwa okusinziira ku mawulire ge batuwadde, kakulondebwa bakikakasizza era n'agamba nti okuva ku olwo kajja kukoma okulondebwa ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Essaawa zisigadde za kuteekateeka ku kabala. Kitegeeza ki? Nti gwanagenda okulonda genda mu budde ebintu bikolebwe nga bukyali. N'asuubiza nti nno Justice Byabakama asuubiza nti akalulu kamala okulondebwa temukkirizibwa kubeera kugundi awo polling stations era avuddeyo akyakirumiriza, naye ate etteeka nga ye mwennyini yali taputa yennyini n'atugamba nti ziba meters 2 naye ate beekwasa nti mulimu polling station eziri mu Kampala naddala mu bibuga nga we ziri bw'obala meters 2 tosukka oba tolina woogenda kuyimirira nga ziri wafunda nnyo. So agamba nti dde waka ogende olindirire ekinaava mu kulonda akalulu ako. Nanavayo nategeeza nti balinawo ba agents, candidate olinawo agent, candidate olinawo ababale bennyini abagenda okulondesa, olinawo ne police eya EC gye yakusindikidde. Kitegeeza nti akalulu kukaba safe ekimala okubeera ng'okalinda. So Munnayuganda osabibwa okukola amateeka kigakugamba. Bwe gaba amateeka gagamba meters 2 z'oba okola. Ate era kyesirabawo n'ekirala sirowooza nti nno EC ekintu kino eky'okweraliikirira abantu okubeera ku gundi yaabwe ate kirina obuzibu. Omuntu oba omanyi okola bituufu lwaki oba omuziyiza? Muntu muleka atuukirire akuba akalulu ke
akalinde nabagamba naliko polling station presiding office mu polling station emu somewhere nawe bw'omukisa nti nali omu kwabo naye salaba obuzibu abantu bamala okulonda era batuula distance eyo bwe tujja okubala tulinawo barriers eziba zisibiddwawo bayimirira eri ne bekkaanya ng'obala akalulu bwe kamala okuggwa buli mu n'awandiika nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu afunye buli bwe buti His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni afunye bwe buti ani omulala nti Munyagwa afunye bwe kati Kasibante bwe kati muntu afunye bwe buti ne muvaawo nga mutegedde so tekirinaawo mateeka gekimenya kyensuubira then n'ekirala n'agamba nti abalinda results akalulu kajja kuba kalangirirwawo ku polling station w'olondedde okumanya results ezivuddewo bwe kanaavaawo bujja kuŋŋaanyizibwa ku district obukuŋŋaanyizibwa ku district bumale butwalibwe butereevu ku Tale Center eri side z'Erubowa mu Wakiso district so tulindirire ekinaava mu kulonda bannayuganda ffenna ng'ennaku z'omwezi zigenda kubeera agambye lwa mukaaga kitegeeza zijja ennaku z'omwezi ndoza 17 17 olw'omukaaga bujja basaawa 10 excuse me bujja basaawa 10 nga ebyavudde mu kulonda byonna bimaze okulangirirwa era ng'ensi etegedde ani adda mu bigere bya munne okuva ku MP baffe bawuman MP direct MPs wamu ne kuba president so byabakama bubaka bwawadde mu message ze era njagala okulaba nga bannayuganda tugoberera Focus TV etwenga updates tujja kusalawo kuba wange ebyo ebisoboka ku mukutu guno mpaka okuyita mu kalulu kaffe oba oyaawo aka 2026 tulabe nga tugenda mu Uganda empya ng'ate naffe tuwaddeko tofaali yetugaseeko ng'okubawa amawulire agagenda mu ggwanga lyonna. Thank you so much gwalaba Focus TV okujjukiza okusubscribinga likinga sharinga tubere nga tutambula ffenna mu episodes ez'enjawulo mu interviews ez'enjawulo n'asuubiza bakyaliza abantu ab'enjawulo okulaba nga bagabana naffe endowooza zaabwe abantu mwenna mubeere ku Focus TV nga tugenda mu maaso. For now, bye-bye. Yabufuzi naddala okuva mu kibiina ki PFF n'ab'enju ya munnankyukakyuka Dr. Kano Kizza Besigye bategese okumusabira mu maka ge Kasangati mu Wakiso. Okusaba kuno kukulembeddwamu Reverend Father Samuel Kaboggoza era bw'abadde ayigiriza akubiriza ababaddewo okusoosowazanga okusonyiwagana n'okutabagana nga bannayuganda. Okusaba kuno okwetabiddwamu ebikonge bannabyafuzi n'ab'enkyukakyuka naddala banna PFF ne NUP ne boogera ku bibaddewo omwaka omulamba okuva Besigye ne Haji Obed Lutale bawambibwa okuva mu ggwanga ly'e Kenya ne baggulwako ejja Naggomola. Mu kwogera kwa mukyala wa Dr. Besigye Winnie Byanyima ategeezezza ababaddewo nti bo omusibe Dr. Kano Kizza Besigye bw'alina omutemwa gw'ensimbi gwe yasindikidde akwatidde ekibiina ki NUP bendera ku bwa pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu. So he said, go and get this amount of money from somewhere and give it to him to pay for the last push to fight with. So I have a little contribution he sent to you from jail and wishes you to succeed, although he knows what you are up against. Ensimbi zino ezikwasiddwa Kyagulanyi mu ngeri ya kiri muttu zivudde butereevu mu nsawo ya Dr. Kizza Besigye okusinziira ku Byanyima. Byanyima akubiriza bannabyabufuzi abavuganya okuzimba obumu n'okwebaza abo ababeereddewo bo omusibe. Monna NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza ababaddewo nti oluusi akaluubirira okugasimbagana n'ab'enju z'abantu abazze babuzibwawo ku lw'enkyukakyuka era bajjudde obulumi ku myoyo. Naye amazima amatuufu bwe mba mbasinkanye mba sirina point n'emu gyemakinga because for me it is not politics, it's reality. Eri mutwe abadde mukwano gwange nga tukula ffenna era bwe twayingira mu politics namugamba mwana ngenda kwesimbawo naga Bobby tubadde tunyumirwa nga tuyingidde mu bya politics naye tugende gwe kyali wange toba mukyamu kati ali mu kkomera
olaba Bobi Wine basibisa abaana b'abantu. Batisa abaana b'abantu. Many times no gambo bambiveeko naye ate bw'otunula emabega ate ng'obw'otunula munda nga kye tuliko kituufu. And we keep going. So thank you very much for not making us feel wrong about what we are doing. Omu ku bannamateeka ba Dr. Kano Kizza Besigye ne Haji Obed Lutale era nga ye ssentebe wa PFF mu ggwanga Ssaalongo Erias Lukwago abikudde ekyama nga bwe waaliwo akazito okuwandiisa Dr. Kizza Besigye avuganye ku bwa pulezidenti ng'ali mu kkomera wabula olw'omwoyo gw'obumu mu bavuganya enteekateeka eyo PFF n'egimma amazzi. Lukwago era alengezza bannabyabufuzi abali mu kalulu okusoomoozebwa okuboolekedde mu by'amateeka g'ebyokulonda nga Ssaabalamuzi wa Uganda Owiny Dollo alina okuwummula emirimu gye nga waakayita ennaku 2 zokka ng'akalulu ka bonna kawedde. Kino Lukwago agamba nti kalipa akawedde emirimu mu byobufuzi by'enkyukakyuka. Yes, Mr. Museveni ategeka kulonda Chief Justice essaawa yonna mulala. Either before 15th nga tunalonda oba after 15th mu mbeera eyo. Just imagine situation gye tulimu. Oli candidate. Dr. Besigye yakavuganya ku bwa pulezidenti emirundi ena wabula nga buli mulundi akukkuluma nti akalulu kaalimu ebirumira. Hakim Wampamba, Dana Yebare. Kusubscribinga ku Focus TV yani. Bingi